Oyo si Eddie? Muwala ki gwali naye oyo? Aya, alina kana akawala akakola mu hoteri ya mama Kayemba, ya mukyala Kayemba. Naye yakikoze atya? Kawala nga nakeesibako ne katanzikiriza. Eddie kiki kyalina ekyo ekyasikiriza omuwala oyo okumukkiriza? Kuba Eddie kumpi musinga buli kimu. Eddie ono yandiba ng'alina akati, kyavudde asika omutima gw'omuwala ono n'amukkiriza. Naye sirinza kukkiriza Eddie kwagala muwala ono kuba nange nga mufa. Kamulemese. Sirinza semba nakyo. Eddie, soko oyimirire Eddie. Ng'oli musanyufu, kyekiriwo? Nga lwaki siba musanyufu ng'akawala kamaze ne kakkiriza? Kawala ki? Lindako, tobanga ogamba kano akawala akakola mu hoteri ya mukyala Kayemba? Kogamba? Ate ani omulala? Yoyo gwe njogerako. Sebo, kaŋŋambye n'okuŋŋamba nti kakyali mbeerera. Lindako, ono muwala bw'agambye kiriya. Linda, nawe onokkiririza mu bigambo byakubuulidde? Kali kiriya naawe era saagala kulinda kumuntwalako. Nedda, kamuwase. Genda kumuwasa. Linda, omuwala wakamugamba tewannayita na lunaku mwate ogenda muwasa. Kati kankulage data w'oyo omuwala olabe ki kyogenda okwesuulako. Ogenda okwesuulako mumanyi. Ki kyoyogerako ate? Gwe kankulage. Ono mumanyi oba tomumanyi? Ono mumanyi bulungi. Yani? Si muti yaba eyafuna akabenje k'emmotoka n'afa. Oyo yamwagalako. Era waayita ennaku zaali ezi 2 n'afuna akabenje. Naye n'afa. Kati ono y'omumanyi ono y'omumanyi. Pawulo yakamala okufa twamuzika wiiki ewedde. Kati mbuulira yafa ki? Yafa ki? Kali kabenje ka boda. Kati ebyo bikwataganirawa ne byenkugambye. Kati oyo naye yamwagalako. Mutyaba yafuna akabenje ku ssaawa zaalinga 10 ez'ekawungeezi. Ono Pawulo yafuna akabenje ssaawa zaalinga 6 ez'omutundu. Nedda ssebo. Ono eyasooka Mutyaba yenzikiriza yamwagala. Naye ono Pawulo sikiriza. Gwe ebya Pawulo tewabimanya. Ne muganda wange oli wa mukisa. Kuba Mutyaba bamutomera ssaawa zaalinga 10 ez'ekawungeezi. Ate Pawulo bamutomera ssaawa zaalinga ezi 6 ogw'omutundu. Oli wa mukisa muganda wange. Kuba ggwe zirinza okuba ssaawa 2 ez'okumakya.